Kooti enkulu etulegaba mu lujjudde ekyagenda maaso n'okuwulira omusango gw'obutemu oguvunaanibwa Christopher Okelonyum ku bigambibwa nti yatta abaana bana be yasanga mu kifo kya Gaba Early Childhood Development Center ku ntandikwa y'omwezi guno. Omujulizi we-15 Assistant Superintendent wa Police Eseraiti James eyakuliramu okunoonyereza mu musango guno ayongedde okuwa obujulizi omulina ebyo bye baafuna okuva ku kitebe kya America mu Kampala ebyalaga ng'omuwawaabirwa mpaawo kikyamu kyalina ku mutwe gwe saako n'okuba nti talinayo musango gumuwandiikiddwako ng'era ebiwandiiko ebikakasa obujulizi buno biweereddwayo mu kooti ng'ekizibiti. And I don't think the statement he recorded was influenced in any way if I have got. Oluvannyuma bannamateeka b'omusibe nga bakulembeddwamu Richard Kumbuga bamusoyeza ebibuuzo ku bujulizi bw'omulina obwo bwe yawadde eggulo. Ono bamubuuziza ku by'okusanga ennyumba y'Okero nga teriimu mufaliso nti oba kino kya bulijjo saako n'okumubuuza oba mu kulowooza kwe kisoboka omuntu okuzza omusango gw'obutemu emisana tuku ng'ekigendererwa kya kusaddaaka. In your experience and wisdom of investigations, is it usual for somebody to commit this kind of murder in a broad daylight for purposes of sacrifice? Yes, it is possible. Is it usual? It is possible. Onera bamubuuzizza nti obanga yakimanyaako nti omuwawaabirwa wakati w'omwaka gwa 2016 ne 2025 yali yatabukako omutwe n'agamba nti abadde takimanyi so ng'era abuuziddwa obanga ekyomuwawaabirwa okukubira poliisi essimu okugenda okumutaasa mu ekiri mu statementi ye ng'era wanakkiriza nti tekiriimu. Would I be right to say that there is information this person spent some month, 8 to 9 months in Butabika when he was receiving treatment? Yes, that information is there. Omujulizi we-16 ye Detective Inspector Mpamizo Agro okuva ku poliisi ya CPS mu Kampala yazzeeko okuwa obujulizi ng'ono ategeezezza nti omuwawaabirwa Christopher Onyumu essimu ezaasangibwa mu kifo ewaali ettemu eggaba bwe ziri ezize. Ono ategeezezza nti yakwasibwa omulimu gw'okwekenneenya amasimu agaakubirwa ku nnamba y'Onyumu saako n'okulondoola ku akawunta ye mu bbanka. I received instructions to process court orders, obtain call data records, mobile money statements. Ono ategeezezza nti okuva ku ntandikwa y'omwaka guno okutuuka nga 2 omwezi guno ogwokuna yasanga ng'essimu y'Onyumu yaliko ensimbi awamu bukadde 6 mu emitwalo 44 mu 2995 ezaali zivudde ku akawunta eri mu mannya ge mu bbanka ya Stanbic so ng'era ategeezezza nti waliwo essimu endala eyamuweerezaako ensimbi. The number for the accused was receiving money from the account by way of transferring the funds. The said number had a total credit of 6,442,995 Uganda shillings. Ono abuulidde kooti nti ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ku ssaawa 5:11 nti nnamba y'Onyumu yasindika ssente emitwalo 19,050 ku nnamba eri mu mannya ga Anet Agoye era nti yazisindika asinziira Gaba ku mwalo. And a transfer of Uganda shillings 195,000 to a mobile number 0772 966 956 registered in the name Anet Agoye. Omujulizi era abuulidde kooti nti nnamba eno ey'omuwawaabirwa yakoma okukozesebwa oba okukubwako nga 2 omwezi guno ku ssaawa 5:38 mu bitundu by'e Gaba ng'era essimu ennamba eno gye yasembayo okukubako kiragiddwa nti yali ya poliisi. Agenda maaso n'ekizwa nti essimu yokka yali ekubiddwa ennamba eyo nga kwolona nga 2 omwezi ogwokuna mwaka 2026 yali ekubwa ng'era bakuba ku nnamba ya poliisi ebiba biguddewo amangu
Omujulizi era ategeezezza kkooti nti ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno nti omusibe yafuna essimu 2 ezaamukubirwa ng'ali Kyanja. Omujulizi era agenze mu maaso n'abuulira kkooti ku akawunta za bbanka 3 ze yeekebejjeeza Onyumu okuva mu Stanbic Bank. Abuulidde kkooti ne ku za akawunti za $, ze yaggulawo ne ssente ezaaliko nga bw'annyonnyola. Between November 2025 to 16th April 2026 had a total credit of Uganda shillings 20,243,864. Omujulizi amalirizza alaga nti omuwawaabiro mu kiseera ettemu eryakolerwa yali mu kitundu ky'Eggaba. Omujulizi ow'e17 ye Assistant Superintendent wa Poliisi Harerimana Barnabas eyeekebejja ebizibiti n'okukola DNA ku bintu ebyasangibwa mu kifo ettemu eryakolerwa. Ono agenze mu maaso n'okunnyonnyola engeri gye yakolamu omulimu guno n'engeri gye yakwasibwamu obuvunaanyizibwa bwa kino. After sampling of the exhibits, the sampled exhibits were repacked. Olw'obudde ono tasobodde kumalayo obujulizi bwe era nga waakudda mu kkooti olunaku olw'enkya. Annette Nakayibaale ne Kyambadde Shadrack Joshua be bakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.